أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللهم صل وسلم وزد بارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة في الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تعالى. يقول حق سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن أفضل الكلام كتاب الله، وخير الحدي حدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد وانجمنا أبانبودي إزايلا باندابا أما تندو أمجفوغ الله سبحانه وتعالى oyo Allah nanyini bugurumivu era nga yawaniridde eggulu nga tekuli mpagi yadde, era nga yenanyini kuliwunda. Teriyo lunaku na lumu muntu lwali akeesezza nga agamba mutuufu langi eri ku ggulu, nedda, kisusse, bakyuseemu, tekikiiyo. Omuntu newaakera ku makya n'atunula mu ggulu mpaka budde kuziba, wallahi amaaso tegakoowa. Bino byonna bikola Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza ku ekigambo bulamu era ekyengero ekikulu. Bannange, ekigambo bulamu, naddala obulamu Allah bwakuwadde ng'olina eddembe. Ebikola obulamu bingi, ofubanga nnyo, otulanga nnyo time Allah subhanahu wa ta'ala n'omwebaza naddala ku byakoledde ebikola obulamu, kubanga bingi. Omuntu okira ku makya nga talina bamubanja, nga tolina bbanja nalimu. Ekyokubiri nga tuli ku wanted, nga tolina bakunoonya. Bokera ku makya abaddu bangi nga bali ku wanted nga babanoonya. Wallahi kigambo okukunoonya kizibu, okumanya kizibu. Ne mukwano gwo otuuka mumwekengera gamba ayinza okumpaayo. Hatta n'omuzadde we yakuyonsa, wallahi oba omwekengera wabeera kasimu gamba tampaddeeyo, amatu gabeera gyali, tampaayo. Nekirala kitulina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga kikulu nnyo. Kwekera ku makya nga olina kyonaalya. Abaddu Allah bangi babukeesa nga tamanyi gyava, tamanyi gyadda, ne bwongera tamanyi gyadda, tamanyi gyava, tamanyi kyagenda kulya era nga takirina. Kati gwe Allah mumwebazanga nnyo subhanahu wa ta'ala. Gawadde chance noba mulamu, tuli ku wanted, nga tolina kubanja. La hawla wala quwwata illa billah. Ate nga olina kyagenda okulya. Salawaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, oyo nabbi Allah gwe yatutumira n'obulungamu n'ekyengera kino ekikulu ennyo eky'obusiraamu. Ofunanga yakadde n'omusaalira wakati mu kwebaza Allah. Wandibadde otya ggwe Muhammadi, otandibadde ekyo ky'oli leero? Wandibadde otya leero otandibadde musiraamu? Bananga obusiraamu si kya buli omuntu ateekeddwa obuteekwa kiba, nedda. Wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala obulungamu yabugaba gwe yagadde. Abamu Allah n'atabubawa, abamu Allah baba bagenda kufa, n'abalala ne bawangala emyaka 9 mu duniya, n'afa nga
tafunye bulungamu ekyengira kya busiraamu. Kati wasiimye nnyo Allah kubanga yakikuwa wayingira edduniya ng'oli musiraamu. Hatta era Allah subhanahu wa ta'ala musabe nnyo akufulumya edduniya era ng'okyali musiraamu, kubanga bangi bayingira basiraamu ne bawangala nga basiraamu ddala era nga tubeegombesa nga tubeesiimisa olw'ennyamba n'endabika n'ebigambo byebavamu nga ya busiraamu, ne natuuka okunnyuka edduniya nga si musiraamu, era nga naffe ffenna tukakasisa nti wallahi tabadde musiraamu. Ne osabanga nnyo Allah n'akuwa ekyengeera ky'obusiraamu. Baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yatuma nakyo, sawa Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire, amusiime, asse ku ye ebyengera n'emirembe ngawo yagissa ku bantu ba Ibrahim, era ateke baraka mu nju ya Muhammad na ku bantu ba Muhammad ngawo yabissa ku nju ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Muleme kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna. Imam Ali ibn Abi Talib yabuuza ku kigambo taqwa, yabuuza nti ma hiya taqwa, kigambo kutya Allah kyeki? Yagamba nti attaqwa okutya Allah maanaha kitegeeza alkhawfu min aljalil, kutya Allah byaddala n'okimanya nti mu dduniya yonna olina yakutonda, naye yakutonda alina kyakwagaza. Ekiseera kaliwo nga toli mu dduniya. Nasoma aya wakiwa Allah nti hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr, bbanga ki oba kiseera ki eky'emyaka emingi ekyebyasa n'ebyeya byayitawo kuggwa omuntu nga tomanyikiddwa. Hal ata ala al-insan, bbanga ki erayita ku muntu, hinu min ad-dahr, era ekiseera ekiwanvu, lam yakun shay'an madhkura, nga tiyali kintu kyogebwako abantu bonna duniya wano. Kakasa bulungi nti 1824 waliwo abaaliwo, nawe okikakasako ddala baaliwo, baali tebakumanyi era n'obwetaavu bw'okukumanya tibwaliwo. Kaseera katuuka Allah n'abajjawo n'akuleetawo Allah 1996 Allah n'akuyingiza edduniya. Ate naawe tiweetaaga kumanya kumanya byabwe nga nabo bwe bateetaaga kumanya bibyo, era kaseera kajja tuuka Allah akujjawo aleeta abalala. Kati oteekeddwa okumanya Allah n'okumutya, yamanya amajja go n'amagenda go, teri yakumanya asinga Allah. Nkiddamu, teri yakumanyi mu dduniya wano okusinga Allah yakutonda, akumanyi n'okusinga wewemanyi. Yakujja mu mazzi nakufuna omuntu Allah, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, omuntu atunulire walla gyamujja mu kumutonda. Khuliqa min ma'in dafiq, jalla mu mazzi buzzi nakugattakatta Allah yeggwe Sumayya yeggwe Muhammad. Idhan tunamutegeera Allah tumutye. Lwaki tumutya? Yavunaanwa ku buli kikwata ku bulamu bwa buli kiramu. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala tulina okumutya kuba yavunaanwa ku buli nsonga yonna. Ate ekyokubiri, bakadde bange mbalamira okumwesigamiranga Allah n'okumussaamu obwesige. Allahu alladhi khalaqakum, wakiba Allah yabatula sati Rum, thumma razaqakum, yabawa ekyokulya kimulya, yamanyi ddi lwogenda okuvuga emmoroka, yamanyi ddi lwogenda okuzimba, yamanyi ddi era wa byonna bya Allah. Thumma yumitukum, yali bajja mu dduniya, thumma yuhyikum, yali bazza engulu Allah oluvannyuma okubajja mu dduniya. Bino byonna bibye Allah. Tolina buwanguzi bwakatuuka ku Allah nga temumanyi. Teriyo wama min dabbatin fil ard, teri kiramu kirina bulamu ku nsi illa lallahi rizquha, kujja ku riziki yakyo gyekiribeera byekinaalya bimanyikiddwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyolaga nti wa in min shay'in, oba tuteekeddwa okumwesiga n'okumwesigamira. Wa in min shay'in, teri kintu kyonna kyoleeyagadde mu bulamu n'obwensi, sente, baana, kweyopangisa, buli kimu kwefuga, illa indana khazainuhu, kujja kalaga ntiina mawanika gange ate mu bujjuvu bwakyo nga bwokyetaaze, mu bujjuvu, in abundance, mu bujjuvu kiina Allah subhanahu wa ta'ala.
koto kumwesiga kikulu kwegana naye nannyini maanyi Allah yavunaanwa ku nsonga zonna tokedde okumwesigamira kikulu nnyo mu duniya wano otekedde okumanyira kutonda mu nsi muno Allah subhanahu wa ta'ala bannange tumutye tumulabewo Allah mu buli mbeera biidhnillahi ta'ala twakujjukanya ku kigambo ekigamba omusomo gwaffe ogwaleero omulamwa gwaffe ogwaleero tulagujja mu hadithi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti inna fil jasadi mudgha yagamba nti ddala mu mubiri mulimu ekinyama ne nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha salahat ekinyama ekyo bwe kirongooka kiba kirongoofu salaha aljasadu kullu n'omubiri guba mulongoofu wa idha fasadat ekinyama ekiri mu mubiri bwe kyonooneka fasada aljasadu kullu n'omubiri gwonna gwonooneka ala wahiya alqalb yagamba gwe mutima amakulu nti omutima gw'omuntu bwegubeera omulamu n'omubiri guba mulamu naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kathratu dhahk okuyitiriza okusekaseka tamutu alqalbi kitta omutima kinjagala tujjukanyeko jala tujjukanye nti bannanga okusekaseka kitta omutima era okimanyanga baddu ba Allah mwenna okuyitiriza okuseka n'ebitasaana nosanga omuvubuka wallahi ali mukuleekana nga bwaseka nga wewemula kitta omutima gw'omuntu ate omutima bwe gufa wallahi kasita omutima gufa negubeera nga si mulamu bulungi omutima n'ebirwadde byesomba ebiriwa ensaalwa kirwadde kya mutima annifaaq obunanfuusi kirwadde kya mutima obutaagaliza kirwadde kya mutima n'okwemanya kirwadde kya mutima teriiyo kirwadde kisinga bubi mu nsi muno naddala mu basiraamu nga bunnanfuusi ne buli wonaasekaseka omutima gwo ne gufa gujja kulusomba ebirwadde byonna gwasomba emize emikyamu gyonna gikuŋŋaanire ku ggwe nga gwataagaliza gwalina ensaalwa ku muno kyabafunye gwalina ekko ku mutima gwalina obunnanfuusi ku mutima hatta otuuka okufa Allah kuyinza n'omuliro naye nga masababu kathratu dhahk nsonga ki lwaki oyingidde omuliro kuyitiriza kusekaseka osekanga ebisaana tosaana bireke omuntu omulamu ateekeddwa okuwangalira mupangalaza mirundi ena naddala mu ssanyu lye ateekeddwa okuseka okyetagisiza ateekeddwa okusirika lowooza ekiddako ateekeddwa okusirika kubanga nabbi yagamba nti Zayd wa Hasan al-Basri yagamba nti as-samtu hikma okusirika magezi sirika nabbi yagamba nti man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut omuntu yenna akkiriza Allah ti Allah yamutonda nakkiriza nti ajatuuka mu maaso ge Allah mubale alamulwe ku bikolwa bye byeyakola n'ebigambo bye yafulumyanga falyaqul khayra ayogera birungi byokka aw liyasmut oba tabirina byakwogera asirika lwaki oseka hatta okumanya nti baseka nasinka n'omulema ate naseka omulema kati omulema osekerera waaki nosinka nayasuza enjala gweruma eyayamula noseka oseka nomulalu ali akasasiro noseka ebisaana nebitasaana noseka banaye tukendeeza okuseka kuba okuseka ndwadde embi nnyo era etta omutima buli omutima egunaafa wallahi ne ibaada tizijja kulema okukola tulemererwa okusala essola naye nga ensonga ki emitima gyafa omuddu neyekakasaako nagamba nti nziva mu maaso omutima gwafa nja kukola ekintu naye nga tilwaki ensonga ki kusekaseka sanga omuvubuka bibanda bya mupiira wallahi ali mukuseka wakuba enduulu ekyo naye nga musiraamu yakikola ofunangayo akadde nolowooza nolumirira omutima gwo kubanga omutima wallahi mutima oba oliawo yensibuko y'okulongoka kw'omubiri gw'omuntu singa omutima gw'omulamu n'omubiri gw'omulamu
naye tuli mu nsi abantu nga teba neneeyisa yaabwe tekyali nnungi, neeyisa yaabwe tekyali nnungi. Lwaki? Emitima nakwata omwana wa munene namusula mu ttooyi, mutima gwafa talina naye nga akikoze, naye muzadde akikoze muzadde naye nga ki mutima mufu. Abasiraamu bali mu makomera bangi, bagweredde mu makomera, naye nga ensonga ki ababawaayo basiraamu bannaabwe babasala nabo eswala mu bizikiti. Lwaki? Tima gyafa, talina bulumi ku munne. Naye nga singa twatutegeera nti tuli baluganda, Allah gamba subhanahu wa ta'ala nti innama almu'minuna ikhwa, bakkiriza baluganda. Naye muga ddala luganda kiri kuweesayo munne bamusibe nga n'ensonga amukuweesezayo teriiwo. Bina mitima gyaffe egimu mirwadde neera gyafa. Naye nga nsonga ki? Kuyitiriza kusekaseka ebijja ne bitajja. Inshallah taala tukikendeeze. Yahya ibn Mu'adh ar-Rasi yagamba nti hadhihi khamsatu al-ashiya, zino ensonga ttaano fi hayatika, mu bulamu bwo bw'oneezeekwatako, fa innahu yamna'uka min ad-dahk, zijja kukuyambako, zijja kukutaasakeniza enseko, zijja kukuyambako olekerawo okusekaseka ebitajja. Kubanga bw'olisekaseka buli kimu ekikusemesa n'oseka, hatta omusana nasanga enswera ng'etambula, wallahi naseka ate adasese eki. Abamu nabaseka nagamba nti agomba tyengula okufu, naye nga yagumiddwa, musana yakoze ekyo. Omusana nasikira ewantu enseko ze okumanya nezigenda wala ebyalo bisatu, ebyalo kimu bisatu, yalina nti gundi asese, Haruna asese, aluddawa nga awulidde wewakiso naye nga Haruna asekedde Kampala. Idhan tukendeze enseko, osikanga ekyetagisizza ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasekanga, naye mukiseera ky'okuseka yaseka, kyokkaaba yakaaba, mukyesirika yasidika, kubanga kyali kyakolerako gye tuli, tulina omukoppa. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasana, mwine ekyokulerako kubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, eri abo bokka abakkiriza Allah, abamanyidde nti Allah gyali yabatonda, era abalowoozayo nakulokuyimira amaaso ga Allah babale. Nosanga abavubuka wallahi, osanga omusajja akutte enjiibwa agisibye amagulu atadde ku muliro bwati, era ajana bwaseka, oseka ti mukubonyawonya ebitonde bya Allah. Akutte ekiwuka atadde mu sigiri, kirwala kiva mu sigiri kijja omuliro, ali mu kuseka. La hawla wala quwwata illa billah. Tubirwasa kati musajja ati Yahya ibn Mu'adh ar-Rasi yagamba nti zino ensonga ttaano zakuwa, muganda wange nange nzikuwa, mu bulamu buno obw'ensi zikuyambeko, zikutaasa okusekaseka. Kuba kijja kutta omutima gwo ne Allah akusunguwalire. Buli omutima gwo omuntu bwe gufa, wallahi omuntu waba omutima ne gulwala gwononeka, asimbirira busungu bwa Allah, aba asimbirira busungu bwa Allah. Kati ensonga ttaano zikwateko biidhnillahi taala, zikutaasa okusekaseka. Ensonga esogera ddala gy'osibako ennyo, dhannu dhunubi almaadiya, okwe kulowooza ku mazambi gwenzokola emabega, oba ebyonoono byezzoyonoona mu nsi, ebibi byezzokola mu nsi muno, ebyonoono byezzoyonoona, kwekubirowoozangako. Kad aghnayta, baba nga oyonoonye bingi byokoze, oyinze, olimbye, obbye, buli kimu. Wallahi kakasa bulungi nti mu 2020 ffenna na buli ampuliriza buli andaba twakola amazambi 2019, hatta neggulo twakoze amazambi.
naye walam yatabayyana laka al-afu walowooza kuti Allah akusonyiye kale tutuganye wenenya era Allah ngabayo Allah nsonyiwa ni era kuwadde ebbaluwa eraga nti nkusonyiye budala ogirinayo kubaza bigozi okola era ebbaluwa eraga nti osonyiyiddwa ate gwaseka bashirezo tutulooza ku mazambi go kati omuntu yenna ayagala okubona enseko kwe kulooza ku mazambi gazaakola Allah nansonyiwa Allah mina mugamba ntya naye okumanya ati abantu abazibu nnyo baba birowoozaako ate nga yeewaana wallahi nze wallahi nze nekikoze omusabavuka bewanya mazambi nakada kubala 18 tonaba balaana nenga kuwanira mazambi alogera mugamba oti kibategeeza okulowooza ku mazambi tufunaba bayi Allah nsonyiwa Allah nansonyiwa lwaki kubanga amazambi gasaanyaawo ebyengera Allah gakuwadde ekyokolererako ekyokolero kiyinza okuwa ku muliro gwa Nabbi Musa alayhi salam waliwo omusajja yakola ebyonoono emyaka 40 nenga muntu omu nga ayenda kubaka banne ekikola emyaka 40 40 years naye ebbanga lyamala ng'akola ezambi eryo Allah subhanahu wa ta'ala yasiba enkuba negana okutonnya okumala emyaka 4 ng'omusana gwaka tutwala ekyokulabirako mu Uganda wano ti Allah nasiba enkuba emyaka 4 n'ozaalibwa n'owasaba n'ofumbirwa n'ozaala abaana nabona nafumbirwa tetonyanga ekyo kitegeeza abantu bawulira bafa emyaka 40 Bani Israel atekenya bali obukadde 40 bali emitwalo 40 nibagenda abamu nebavaamu oluganda Nabbi Musa nga ya Nabiyullah wana Nabbi wa Allah ngatufa omusana tugambite ku Allah twamukola kyalla nga tutta omusana Nabbi Musa nagenda okwogera Allah namugamba Allah abantu bange ngaafa omusana emyaka 4 Allah nga mingi bakola ki Allah nagamba Musa nti wange Musa abaddu bange abo mubo mulimu omuddu eyalimu akoze zambi emyaka 40 namugamba nti genda obagambe mubo yetonde bwekigaana senatungisa nkuba Nabi Musa alayhi salam naddayo n'abakuŋŋanya bonna 40 nagenda mu kibangirizi basale esala y'enkuba kubanga Bani Israel bagenda Nabi Musa n'abagamba Nabbi Allah Musa osala nagututta sebe ko Allah tuwe enkuba naga tutusale esala Allah atagise enkuba nebagenda nebakuŋŋanya ebisolo nebikuŋŋanya n'abantu bakuŋŋanya obungi basabe Allah atagise enkuba nebasala esala mukusala esala enkuba yagambye okutonnya Nabi Musa kwe kusaba Allah nkwaganya okutonnya banga ddene naye washiba Allah agamba Musa nti yange Musa mubadde wakuŋŋanya naye muddu akoze zambi myaka 40 langirira mubo obagambe nti aveemu bw'anaavaamu enkuba egenda kutonnya bw'ataaveemu tegenda kutonnya tebalamba Allah abantu nga bangi eddoboozi lyange ttono ngenda tuusa nti eddoboozi lyange eri abantu bano emitwalo 4 abantu bangi namugamba wange Musa yogera gubagambe eddoboozi lyange lituusa ku nannyini zambi Musa nayemerera nalangirira tibanange yenna akozeza amenye nti alina kyeyakola Allah akoze zambi 40 tuveemu
tuveemu naye Allah subhanahu wa ta'ala yatuusa eddoboozi ya nabbi Musa ku musajja yennyini eyakola ekyonoono tufuna akiwulira nekimulumiriza n'agamba ninakukola ntya bwenva wano wendi buli wenvaawo wendi tufuna kuswala era kundaba nti nze nyonoona nakaana ate bwennemerawo okuba tegenda kutonya koze ntya kyaki yakola awo wennyini nasaba eddwanga ai Allah ya Rabb fa'altu min al-ma'siya koze ebyonoono 40 sana nakaana ai Allah tubitu al-an sanyuwa ai Allah tubitu al-an ai Allah sanyuwa bwe yamala okwetondera Allah natunyosa enkuba kinyagadde ki jagaddemu ekintu kimu legakolanira mumazambi lowooza ku mazambi gokoze embeera gyolimu embi gaza kuba mazambi go nenga gwakyewaana lwakiwa emukisa mu bantu nga wayenza eggulu aye bwagala amanye bakolazemu mukuba nabatu nebewaana namulazamanyiza nedda tekigwana baganda bange abasiraamu olowooza ku mazambi go butewalimirira amaaso ga Allah ngaakubala ye yafunye ebbaluwa eraga nti Allah akusonyiye baluwa ki gyewali ofunye eraga nti Allah akusonyiye bwewewanira mu mazambi gokoze ate nga bwoseka kisabayo kubiri nga mbaliriza baganda bange kugwe naagala kubona enseko innahu mazima ddala qad amila alhasanat okoze ebirungi bingi osabye esola nyingi alhamdulillah osiibye ramadani nakwenjera osiiba madina yokunya osiiba kyateddehozi saala byonna okola naye wali ofunyeko obukakafu obulaga nti Allah akkiriza emirimu gyo wali ofunyeko obukakafu obulaga nti Allah akkiriza omulimu gwokoze kwasanga tubula bukozi ati nituwaana nolabanga oli atakola kyokola nolabanga omukafiri ogeragira nebayingira ejjana nokubajjayo tojja kuyingira ejjana guliwa mumuliro oliwa mujjana olwokuba osasawatedduha gwasasa bisaala bagenda bange abasiraamu tukole emirimu gya Allah gyayagala mu bungi era emirungi era tugirongoose naye ebbanga lyomala nga tulinafuna bukakafu kujja ti Allah agisiima era agikkiriza va mu bintu bitagasa abadumani tuze mu bintu ebitatuyamba ebitatwongerako olafuna obudde obutonya osubiza munne gondi ali kino gondi ali kino era gondi ali kino mukafiri era gondi tumusemberera era gondi gweyimiridde otya abange gwatunulira ensuubiza abanno ani akuwa omulimu ogwo ye ani akusasula era abasiraamu tukule emirimu gy'Allah gyayagala ne leka kumapira emirimu gyo n'egyabalala nti ndiwamujjala gwendakola kyenkola wa muliro sigwagala ojjana n'omuliro ebitone bya Allah tubikire nannyini byo ebitone bya Allah yabitonda Allah tubimunyikire Allah kitone kya Allah nawe oli mutonde Allah yakutonda subhanahu wa ta'ala bwabanga Allah akuwadde obulungamu nakuwa n'obusobozi obukola byebatanakola si wakafiiri kubanga nawe osobola bivaamu ate oliga okuma nga Allah nawe obulungamu nabikola lekera tusikiriranga muntu ali wansiiwo tumusikiriranga muleke va ku bantu sanga ebiriisembayo agamba nti qad alima fi hayatika ensonga nkulu nnyo ngikusibirira nange bwengyesibirira ekutaase ku nseko olina okufa omutima gwolina okufuna okulwala agamba nti mu bulamu buno obwensi omanyidde ddala fima mada
ebbanga lyewakawangala mu nsi olimanyi kaifa madda nebyokoze obimanyi ebyayita ebyayitaabyo obimanyi byezookola byezoyitamu obimanyi bute wabikola naye wala tadiri tumanyangako kaifa yakunu lbaqiya bbanga lyo bisigadde mu nsi olimanyi atasikira byonoono omanyi alhamdulillah one emyaka 3 gogamanyi ogawangadde ogamanyi ogebayina ebyasagaliza emeka ekimanyi kati nkugamba nti ebbanga liwangadde leringi kulyosigazizzaayo kubanga tuyinza kukwatogera lino badasuli wallahi bali mu ttaka mumkin kisoboka mumkin kati lwaki dda mu kuseka funa ogaba ayi Allah nsonyiwa myaka 3 byonkose bingi ayi Allah nsonyiwa byayita byange Allah nsonyiwa ayi Allah nsonyiwa byayita byange oli mu kuseka bwonyumya bwoseka musajja omu yabuuza munne ekibuuzo amugamba kam muaddadat alaik olina emyaka emeka kam muaddat alaik olina emyaka emeka nemugamba 60 sana nina emyaka 60 nemugamba subhanallah olina emyaka 60 nemugamba nti ye nemugamba nti egyo emyaka 60 gyomaze mu nsi tasirun ila rabbik obulangaza obumaze otambula oyokera okudda eri Allah yakutonda naye yamugamba nti naye onaatera okutuuka omalayo katono yagamba nti mundu 60 sana emyaka 60 gyomaze mu nsi tasirun ila rabbik ogimaze otambula ogenda eri Allah yakutonda oddayo eri Allah lwaki ekimugamba olw'ensonga nti emyaka 60 gyamaze mu nsi gyagimanyi nti awangadde 60 naye gyabulayo tegimanyi nawe gyolina ogimanyi tulina emyaka 18 kati gyobulayo emeka egyo togimanyi gikuweddeko nemugamba nti naye nemugamba nti 60 gyolina obulayo katono nnyo okutuuka eri Allah muganda wange nawe gyolime naye 24 obulayo katono nnyo okutuuka eri yakutonda sajja yagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un natera okutuuka eri Allah nagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tenalowooza nti kyogedde ekyo kitegedde nagamba nti inna lillahi tuli baddu ba Allah wa inna ilaihi Allah raji'un tulina okuddizibwa namugamba naye obadde magezi ki okutuuka masuka nga kubanga nkoze ebintu namugamba magezi genkuwa era yamuwa yonekuwakuliza naye nga nawe yageewa nawe kabemuno okulira Allah nakisiima muntu amagezi geyamuwa kubanga kubanga okwegala nakusinyiwe nongoosa ebbanga lyo ettini lyotamanyi yabagamba longoosa ebbanga lyo ettini lyosigaliza mu nsi lyotamanyi eryongoosa kubanga wonna lyongoosa ajja kusabibwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna byowakoze babega ejja kusoma emyaka 60 naye bona ebbanga lyesigadde Allah ajja kubonereza nebyokola ebyakola binokola ebibiro Allah tebikunda anaye muganda wange nongoosa wayagala kusonyiwe nongoosa bwonawo ebbanga lyesigadizza ajja kusonyiwa naye ate bwonayonoona obwonoonyi noyonoona Allah ajja kukubonereza nebwakola ebitakola Allah tebikunda
kuna mawasiliano kuna sehemu tukole Allah ya dalla ko wala mafuta wali tukuliu twanga de musa alhamdulillah balla twanga sama nasi jawana shimani go na ngare na kuisa lo ashi wagana wala biyagamba abdullah ibn umar radiyallahu anhu kama idha asbahta وقم في سلام فلا تنتظر المساء تصبح هم كيزا يوم كيزا تودع منامك كيزا ممكن كيزا لما تبغى بين مصيبة تبغى يكون كيزا ونقول إذا وإذا تقول كيزا شيء أجابة قد علم والد الدلالة أن لله دارين بس بدل الله سبحانه وتعالى أين يبقى به إن يبقى يجينا وهو مريد إذا كان ممكن نا أين يشوف من جنا ويشوف مريد يشوف ما يقولون لا تدري أيهما تصير ثم يأخذ nyumba chungo bila kuingia kwa yote kwa ulaka kwa kusikinga ulaka lazima akona basani basika wangu waatilizo usika na itilize bila yalo waone kile konti mwanzo la gani kwa mmoja wa mmoja chochote mani habari kuja shimozo kujiwa kwa mmoja kwa barua yake kwa mmoja ndio kile shimozo inayo mmoja katika mzombo wa mbili imemejaa ila malaika si kubama wakakelimie baraka juwafu dembize wake kuna baba shi Allah kama ma yalfidu min qawli tilim tuja ya lakun libi way illa ladayhi raqibun atid yuga Allah malaika simani sabu bi raqibun wa lake muju atid wa lake bija kile malaika juwafu dembize kwa amami مجموعة سيدي وماذا الله يجب به إجناه اليوم وبين وسكاسكا أسكاسكا وبين إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول لماذا أنت مشغول وما يريد بيزن اليوم لا بس ما تواجه بيزن نقول متواضعين يوم تفهم دي كل يوم نقول دنيا نقول يجوا جو كذا نقول جو يوم أنا مشغول بيزي لأربعة أشياء ليس غنيان من هذا الوقت لا أنسى زون نقول ندامة يسوي ويسوي ندامة وسوى الله سبحانه وتعالى بفريق في الجنة وفريق في الصعيد. كيف بيزي لتجعل الله يكمل القرآن الاستيمان يشبه يجمع من الجنة يشبه جنة من الجنة يشبه جنة من اليوم. لكن كيف بيزي سمعنا أقول لهم جبين الشيء تيجي جنة جاو تيجي جنة من اليوم سمعنا نقول بيزي من كيسيا متسينا قلوا الله سبحانه. أسكاس في التسانة هذا اليوم والقلوا قدر الجواب كي نسيس الجواب كي نسيس الكلام هو زمان بينا بدي فانا الله سبحانه وتعالى يسمى الله يقول الدنيا بينا فانا ينتيا ونقول دي لهم دي gini majual kusima gakaka nabana bari manje bakubye cyo bakuji ngo mugezi mbere y'amana y'amoko bafume nyumba okusanga bakuyingiza bitoke eri mu ndibyo oyo cyangwa ne bakuzika bareka tubyo zake
Yoseko, sinakafanya wallahi kawarudi ugomvi. Sinakafanya wako naasa. Basi imamu na Waislamu kama batana wako naasa. Kama ni kwa tunataka kwa hapo. Kwa tuo saa kwa migongo. Sinakafanya hiyo. Ndio kuna masuala ya yako sasa kwa sana. Ndio ndio kama tunafika. Tunafika ndio ndio. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله